Ekyuma ekikebera endwadde z'omunda ekimanyiddwa nga CT scan kiguliddwa ab'eddwaliro lya St Francis Naggalama nga kitongozeddwa Mathias Sekamanyi omusumba w'essaza ly'e Lugazi awummula mu disitulikiti y'e Mukono. Steven Mulindo akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono agambye nti abalwadde ababadde nga beetaaga CT scan babadde babongerayo mu malwaliro okuli ery'Ejjinja, Naggulu, Kiruddu ne Mulago. Era ba VHT enkola yaffe mugimanyi tetwateekawo y'okutambuza amawulire. Munyambeko kuba kino kye tutuuseeko tekirabikalabika. Kuba guno omukisa gwe tufunye munene nnyo. Abantu abali bagenda e Kampala bafuna obuweereza wano mangu. Kiguliddwa okuva mu Joint Medical Stores ku nkola eya kibanja mpola ng'okusinza ku Dr. Manuel Higenyi owa GMS kiguliddwa ku nsimbi $25 n'ekitundu eza dola za Amerika. Alambuludde n'engeri gye kikozesebwamu. Zino ezigenda e Kayunga ezigenda Jjinja accident zibeerako nnyingi. Kakati kyetaagisa okufuna ekyuma nga kino ekiyamba abasawo okutegeera mangu ekyokukola. Omuntu aba afunye okubuliidinga munda mu bwongo ne bamanya nti ali ku buliidinga oba afunye amagumba gamenyese mirundi meka era n'ategeera. Omusumba Sekamanya akiwadde omukisa mu misa gy'akulembeddemu. Sikaani eno tugiggulawo mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. I want to tuyinza eri munda. It goes slow as it's taking the study. Paka ku level ki twagala kati tupimira eri oba omuntu oba mulabira mu screen. Asimye Sister Mother Kevin yatandikawo ekisinde ky'ababiikira ekya Little Sisters of St Francis nga yatandika n'eddwaliro lino n'amalala mangi mu Uganda agayambye okuwa abantu obujjanjabi. Najja ne banne naye ate Omukama ye n'amuwa ennimi y'enjawulo ey'okubeera omutetenkanya ng'alina ne kalizimu ey'obukulembeze. Banne n'abagumya be bajja bonna ate n'agamba nti oba bano bantu nga ffe abeeru musobola okuvaamu ate bannaddiini. Musawo Mariam Kiwalabye akola ku CT scan annyonnyodde engeri gy'ekolamu n'okuyamba okulaba obuzibu bwonna oli bw'aba afunye ku mubiri naddala bagutuuka ku mutwe oba ku bwongo eri abo abafunye obubenje. N'olaba obuzibu buliwa mu kifuba, obuzibu buliwa mu lubuto, ebyenda bitambudde bitya n'osobola okubiraba n'olaba real time study. Sister Jane Francis Nakafero nga yakulira eddwaliro lino ategeeza nti omwaka likola ku balwadde abava waka $7.5, abakyala abazaala 25,000, abaana bagema 3,000 ng'abasawo balina 65 abakola emisana n'ekiro. Bonna bw'otuukira wano abasawo bakolako era ojja kubasanga. So ekyo kitegeeza nti n'ekyuma kye tuva okuggulawo nakyo kijja kukola emisana n'ekiro. Henry Nsubuga yakusekedde gwino ku Ligguddewo TV.